Klabu ya Wakiso Giants ekuchangira mu ligi y'eggwanga ey'oku ntikko eya Uganda Premier League eyisiza embalirira ya bukadde 80 n'omusobyo ezeetaagibwa okuddukanya emirimu gyayo sizoni ejja 2020-2021. Embalirira eno eyawukanyeeko y'omwaka oguwedde eyali ey'obukadde 7. Ismael Kiyonga ono nga ye mwogezi wa ttiimu eno agamba nti ensimbi zino ezeetaagibwa okusinga zigenda kusasanyizibwa mu katale ak'okugula abazannyi okwongera okusitula omutindo gwa ttiimu eno, emisaala n'ensako z'abazannyi, entambula y'abazannyi n'ebirala. Tusuubira nti sente ezo tujja zijja mu ba shareholders baffe nga club ba directors gate collections singa ebiseera binaaba biguddwa, then tusuubira nti n'ebyetunzi byaffe ng'emijoozi n'ebirala bye tunaaba tutunze mu bawagizi byaffe, then ne membership. Sizoni ewedde ttiimu ya Wakiso Giants yamalira mu kifo kya 10 ku kimeeza kya Uganda Premier League era yaweebwa obukadde 2.5 obw'ensimbi olw'okumalira mu kifo kino. Ebirala otusuubira ozispendinga kwe kuli transport, yes tulina coasters zaffe ne baasi naye ziba zirina okugendamu amafuta, accommodation abasambi bano gye basula n'ebiringa ebyo mwe tusuubira ozisaasaanyiza ensimbi ezo, era nga tusuubira nti sizoni ejja tujja teekawo omutindo ogusingako gwe twalaze sizoni eno, era ng'ekigendererwa twagala mmalira mu bifo ebisatu ebisooka sizoni ejja. Wakiso Giants mu kwetegekera ligi y'eggwanga eya sizoni ejja ekansizza abazannyi abawerako okuli Ibrahim Kasule, Pius Kaggwa, Edward Satro n'omutendesi Douglas Bamweyana abaguliddwa okuggumiza ttiimu eno.